ndowooza kasooke tuddeyo ko emabega wali oba katusooke tugende ddala butereevu ku katambi kano omukulu ke yayogedde nga ayogera ebigambo bino wammanga naye ndowooza oba vidiyo ngitandike ntya simanyi nakumanya oba vidiyo ngitandike ntya vidiyo eno ngitandike ntya naye kangitandike bwe nti akatambi dakatadde ku social media ne katambula naye njagala nkazanye mukawulirize kigambo ku kigambo njoke mba nnyonnyole mbawa information buli omu ojja kuvaano ng'omaze okutegeera njagala muliza akatambi k'ono omusajja naye ng'ogenda okukawuliriza njagala ozzeeyo obwongo bwo ng'abakazi obwakabaka 1993 bakatikkiro bonna abazibabeerako enjogera zaabwe ebigambo byabwe mubiwulidde nga birangulukufu muwulirize omusajja ebigambo byayogera then ndyoke mbawa information kati vidiyo etandise wuliriza omusajja ebigambo byayogera abantu abanumba ku social media abantu abanumba batono nnyo omuntu ayita atya abantu 10,000 n'ogamba nti abanumba bangi abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe ate baba batono nze oba nsooke nkazanye konna nziremu nkapoozinge ku kigambo ndowooza kansooke nkazanye konna nziremu nkapoozinge kigambo ku kigambo muddemu obubaka then male nsumulula information kansooke nkazanye konna mukawulye bulungi then nziremu nkakwate kigambo ku kigambo naye mujjukire omwami ono abeera takuzangako mazaalibwa ge era bw'aba agenda okukola bizinensi mu Buganda akozesa erinnya lye bayita Ssaabasajja Kabaka so si Peter Mayiga nkiddamu so si Peter Mayiga buli bizinensi yonna gy'akozesa kagabere mazzi kakibeere kalaamu kakibeere ki kuliko loogo ya Buganda linnya lya Ssaabasajja Kabaka naye ayina birthday oba oyagala okumanya nti abantu tebakutegeera tebakumanyi gweteeka birthday yo oyita abantu kansooke nzanya akatambi kano kigambo ku kigambo mukiwulirize network mugiveeko abantu abanumba ku social media abantu abanumba batono nnyo omuntu ayita atya abantu 10,000 n'ogamba nti abanumba bangi abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe ate baba batono nze abanjogeredde batono nnyo era nze simanyi lwaki mubeera liikirira era nze kambabuulire nze abo sibafiirako ddala nze ndi wali mu butikkiro otulo tumbula tutya sibafaako n'akatono be bantu be nayogeddeko boogera ku misinde okusinga bwe balowooza kirungi olowooze nnyo okusinga bw'oyogera ebikuvaamu bibenga ddala byebyo bigasa amalira biseera mbeera ntudde nga ndowooza mirimu kabaka gye yankwaza era ekyo si kyo ekizibu kyange naye omusajja atudde awo ku katebe bamuleetedde kasooli omwoke saawa 5 n'ayogera n'aseereza n'ayogera n'akaluka amaaso neyereega ebikya n'abeerawo neyekola obusolosolo okola mulimu ki omuntu atalina mudaala wadde mu katale yeeraliikiriza katikkiro wa Buganda ndi munnamateeka nina amaka mwenzaalwa asomera mu masomero tigayisika mu maaso ndi katikkiro wa Buganda mulamba neeraliikirira omusajja ddawali kafoomu aseereza ayogera ebitajja ku mmere neeraliikirira abaana abatalina ngatto neeraliikirira abaana abatasoma neeraliikirira abaana 200 nga bali mu kibiina kimu temubalaba ku mitimbagano neeraliikirira abaana abavuka batalina mirimu seeraliikirira muntu ayogera ebyo ebitajja ku mmere omanyi ekirimbo kiyimirirawo ku kirimbo
mukimanya ekyo ate naye kirimba ekyokubiri kiyimirirawo ku kirimba ekyokusatu wotukira ku kirimba ekyokuna nga bakutegedde oli yagamba nti kabaka taliiwo yakisiza omukono kabaka temwamulaba kati era ng'omumalirako obudde oyo. Mwebale kawuliriza ngenda kukabatebera kigambo ku kigambo ne kansooke mbateeke wano. Musajja mukulu oyo Ssalonga Mulengejja Mr. Alaje wanjawulo ku bakatikkiro bonna abaali babadde mu Buganda olw'ebikolwa ebimwolekesezza okumulaga Buganda nti si musajja Muganda. Nazzi kuno nga Abaganda tulina ssemateeka atali muwandiike naye nga tumutambuliza ku lombolombo n'ennono. Era nga kizibu nnyo okusanga omuntu atamanyi bulombolombo na nnono bya Buganda. Ssebo mukulu wa Ssanyakalu Charles Peter Mayiga omufutubadde ku Bwakabaka wa Buganda era Kabaka omupya wa Buganda yagala okusaanyawo kabaka amanyikiddwa Goddewo. Njala kubuuzaako gyebaleko okimanyi kye kitegeeza okukwata ebiwandiiko bya Ssaabasajja Kabaka n'obicuppula n'obikolamu gwe ky'oyagala? Okimanyi kye kitegeeza? Tokimanyi kyokubiri. Okimanyi nti mu Buganda mu ssemateeka atali muwandiike wabula obulombolombo n'ennono tugamba nti Ssaabasajja Kabaka alamula ng'ali mu ggwanga erya Uganda oba ng'ali mu nju mu kisu mu nju ye mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka bw'alamulira. Ssaabasajja Kabaka wabanga akyadde oba akyadde wa Kasujja oba akyadde mu ebweru w'eggwanga obuyinza abaabulekedde abo baasuubira abagenda omulamulirako. Era tewaba kintu kyonna kikolwa ekiri mu mannya ge nga si ye yakikoze ng'ali mu nsi y'alamula. Jjo ly'abalamu wano wavuddeyo n'okola enkyukakyuka mu bakulembeze ab'amasaza b'amagombolola n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye okukyusa obukulembeze naye nga gw'ogamba asiimye wattu musajja attu akyaddeko wa Kasujja Mbamagulu Meeru bamale omukanikamu naye n'ogamba nti asiimye akyuse obukulembeze. Omuntu eyakyali wa Kasujja asiima atya ate okukyusiza abakulembeze ng'ali wa Kasujja? Bwetyo nga n'omukono oguliko omusayininge gugwo kuva ddi mbulombolombo n'ennono bwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka alamula era asiima ng'ali mu Buganda ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Kati gwe bw'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'akyusa obukulembeze ng'ate si musajja wattu yakyadde wa Kasujja. Tulaba nti Obuganda bukubibwamu ebituli. Mukulu weetegereze ebigambo bino tubyogera bintu tubimanye. Njala tegeeza mwenna Bannayuganda nti abakulembeze abalondeddwa bonna bakulembeze ba Mayiga ate bagenda kuweereza Mayiga okusinziira ku nteekateeka y'ennamutaayiika ey'okukyusa Obuganda mu ngeri gy'abwagalamu ng'amaze okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati katugende wano tudde katambi kano kabannyonnyole then tulyoka tusimbula video. Mulye bulungi nnyo. Abantu abannumba ku social media, abantu abannumba batono nnyo. Omuntu ayita atya abantu 10,000 n'ogamba nti abannumba bangi. Abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe. Omuntu ayita atya abantu 10,000 n'ogamba talina buyinza era si bw'amaanyi. Njagalo gy'ekiwandiiko oga nti baafidde oba amazaalibwa gaadde gawa Ssanyakalu Charles Peter Mayiga wayitirako Abaganda. Amazaalibwa gaali ga Ssaabasajja Kabaka. Abatamiivu tebakyusa nteekateeka za lumbe. Wattu nandiyagadde okubuuza mu Buganda mulimu olumbe essaawa zino? Era lumbe eki lw'oteekateeka lw'otayagala ono ayogera oba abatamiivu bakyuse? Wattu amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka kuliko Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mutabani wa Sir Edward Muteesa, so si Ssaalonga Mulengejja Kaloli Charles Peter Mayiga. Nedda. Njagala otegeka agago oyita abantu era ogategekerewo, so si mu Buganda wane Mengo tegeka agago nga galiko wa Ssanyakalu Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja obayite. Ekyokubiri
bw'ogamba nti abatamiivu tebakyusa nteekateeka za lumbe mu Buganda tulinamu olumbe era nga teri mutamiivu agenda kukyusa mu nteekateeka za lumbe lumbe eki Abaganda mugule emitwe nabagamba kye bayita Omunyarwanda teweetaaga mukunnyonnyola ddeetadde mu ddiba eritali lirye Omunyarwanda yenna omutegeera kwe kwekazanga afukaana abantu gonna mazzi kumbe waliwo enjawulo wakati w'omusulo n'amazzi kati omwami oli yekko we yeetadde mu lumbe eki tusimbudde sigenda kabamalirayo njagadde mukalabe awo kakomyawoka wenjagadde wokaawo lumbe eki omukulu ono wasanya Kalu Charles Peter Mayiga mu nteekateeka namutaayiko y'okuba nti yali asuubidde nti Ssaabasajja Kabaka wakukisa omukono nga tatuusizza ku Easter y'omwezi guli oguwedde omwaka guno najja n'embirinnyamu eggere era n'ensaasaanya pulogulaamu nga bwe yali omwami ono yakoze enteekateeka y'emu n'addayo buto ewa mukama we Yose wabula ng'ayita mu kitongole ekya Ssemwai ekikuddwa omukulu James Birungi eno James Birungi n'akabinja kaaka iso kakulembera Emma Mutabaazi bano bakulembera ebikolwa eby'enteekateeka ezisaanya buli muntu yenna ayina okusaanyizibwawo era ekitabo ekiddugavu kye mbagambako kopi gye balina ye kopi ne Museveni gy'alinako bateekako omuntu gwe bagenda okutta butya bagenda omutta bagenda kukola batya enteekateeka era bagenda kimaliriza batya uliriza bulungi nnyo Wasanya ono wiki ewedde zali ssaawa nga 5 ez'okumanya 25 yadduka bulungi nnyo n'ayorekera ekitebe ekikulu eky'abambega b'amagye ekya Ssemwai n'agendayo okusinkana omukulu wa Ssemwai James Birungi era yajjira mu kamotoka ka kika kya Pulimo nga kala ya silver ensonga ezimu kuzaamuleeta kwe kuba nti obudde bumuleseewo obw'enteekateeka y'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka ate ng'omusajja ono weggula makafu nuwa mawaggali akeberebwako lunaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka nga bamulambulako ennamugongo amufuukidde ejjute mu bbwa enteeka zokazita zonna azoonoona Wasanya nno yabadde azzeeyo okutegeeza omukulu James Birungi n'ebibinjirira by'abatemu nti beetaaga okukyusa mu nkola empya era bateekewo omuntu agenda okubanga abayambako mu nteekateeka yasooka Wasanya baali bamuwadde omusajja gwe bayita Kano Haruna Issa Abirye ng'ono yabadde mu nteekateeka yonna eneesaanyawo Ssaabasajja Kabaka era nga badde bakola n'ebirimu naye olw'okuba nti bano enteekateeka nagikuba ku lunaku olwaddako olw'Essande lwe nali mulimu Bulange Mmengo omukulu ono bwe mmala okumwabya ate bonnambiro baafuna olukuŋŋaana ku wooteri ya Serena Ekigo gye yasinkana abantu abakulembeze abava mu bitongole ebingi eby'enjawulo ebyokwerinda nga bali mu miitingi eno yali ya ku Sande Charles Peter Mayiga yagirimu James Birungi yagirimu James Oluka alimu David Wasajja Apuli yagirimu n'abalala era bagiyita working lunch meeting ngene enteekateeka ya kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka meeting eno bateesa nti kyandibadde kirungi nnyo kabinja kagenda okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka kapya keetaaga tukyuseemu nti bwe tunaakozesa omuntu atali muganda kijja kulabika bubi tufune omuntu omuganda mukko omuntu omuganda lingi nga bajjewo oli Kano Haruna Issa Abirye bafuneyo omuntu alimu omuganda lingi omuntu alimu oluganda yaba akulembera mission eno era butyo Kano Haruna Issa Abirye n'asuulibwa olw'okuba nti si muganda Mayiga n'asaba muwe omuntu omulala olw'okuba nali maze okuba exposinga Mayiga yasaba era n'agaba muwe omuntu omulala bw'atyo Museveni ng'akolagana ne Ssemwai bakkiriziganya okuleeta omusajja omupya ku lukalala olugenda okuba nti lujjawo Charles Peter Mayiga okujjawo Ssaabasajja Kabaka lujja kuba lukulembera Brigadier General Godfrey Goroba
lujja kuba lukulemberwa Brigadier General Godfrey Goroba. Ono mwenna abaddeko mu Mengo n'embitongole byenjawulo mubadde mulaba omwami ono nga abeera mu bufofofo ne bayiga n'abantu abadde bamanyi nti musajja mubi nnyo. Ono nno kati ennaku zino yalinga omuduumizi wa poliisi Goroba ono kuba kati ye Director of Human Resource Development and Training mu poliisi ya Uganda. Era mu kabinja akateereddwawo okusanyawo Ssaabasajja Kabaka bakaita SEALs. Akabinja kano bakaita SEALs kagenda okuba nkakolirwa emission y'okujjawo Ssaabasajja Kabaka. Byonna bemula ku mutimbagano ebyokwebuzabuza nga Afukaana aba obubenje obutegeketegeke mu bifo by'enjawulo ne babuteeka ku TV okulabisa abantu nti babateekateeka mu kintu kyonna. Nabagamba obutwa bwo Ssaabasajja Kabaka at least afuna obujjanjabi. Ne waliwo ekintu ekitasobola kwewalika omuli akabenje oba mukwata akabadiya oba mukola ekintu kyonna. Kati eno SEAL team gye bataddewo nga Mawasanyi yagisabye yegenda okubanga ekola omulimu ogwo. Yensonga lwaki omwami ono abanga akola botaweera n'okwogera ebigambo ebikinike okusinziira ku nteekateeka ye nga bw'agyetaaze. Yensonga lwaki agamba nti obutamiivu bw'okulumbe tebukyusa nteekateeka za lumbe. Wattu bubeera ku ssimu nga buseereza naye njala sooka kubuuza. Atali mutamiivu otegeera otya nti buno butamiivu? Era obutamiivu bwate bukyakalanyiza nteekateeka za lumbe. Wattu lwaki obwogerako era lwaki obusongamu olumwe? Wattu obanga olina obuyinza obuyita Abaganda ne bajja mu mannya go, wattu lwaki tokolayo omukolo nga si gwa Ssaabasajja Kabaka n'oyita abantu ne bajja mu bungi? Kati obutamiivu buno bulina ekizibu kimu nti obutamiivu buno Buganda nnyo, ate obutamiivu buno buliko emmandwa gwe gy'otalina. Obutamiivu buno tebutindiga ngendo okugenda Tanzania kuleeta amalogo kusibaga Baganda, nedda. Obutamiivu buno tebutuuza meeting na Museveni kusaanya Obuganda, nedda. Obutamiivu bwogera ebyo nnyini ebitegeeza eggwanga n'Obuganda nteekateeka kinnamutaayika eriwo. Wattu ne mu nnyimba ezaddala nga si zaako nnyimba zennyini ezaabizibwa, wattu obutamiivu bumanyi ebyama, bumanya nabo po omugenzi gye yaleka ekiraamo wadde ekiraamo abafamire bayinza okikyusakyusa. Obutamiivu buno bumanyi bulungi era bumanyi n'omwana oyo gwe mugenda okussaako munnange si wa mugenzi bwe butamiivu. Awo omugaso gw'obutamiivu, olaba omugaso gw'obutamiivu? Kale munnange olaba obanga ojjanga okwogera olw'okuba twabategeera nti mwe muli baakabano ffe tetulina buzibu nammwe. Enkima gyekoma okulinnya omuti munnange gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Genda mu maaso ng'oyogera naye obutamiivu nga buba bukutudde mu kifuba, obutamiivu nga bwakutuula mu kifuba, nga bwe nabagamba nti omwami ono Buganda tesolooza musolo era Buganda terina wejjansiibye ebintu bye byawambibwa. Omwami ono kabineti gye yalonda ne gye yawummuzza nga tebakkiriziganya na nkola ye n'alonda ye. Ne mbagamba ne Ssaabasajja Kabaka bwe yali akyaddewo akasujja ku mulundi ogwasooka ensimbi zaabeekubye empi naye ng'ate Buganda erina ensimbi ezaayo. Omukulu n'asaba ensimbi obuwumbi bwali 6 ne bugabana ye oli kiwala yamale n'azaayize Wasanya n'agaano zizzaayo. Naye mu kuswaza Obuganda Mayiga teri amukwatira nsawo. Nabagamba nti buli muntu yalondeddwa kati kuno Mayiga lwe yalonze wa NRM balina enteekateeka ey'okukola buli kimu ekisoboka okuziyiza buli muntu yenna anaabuuza ebibuuzo. Ku nsimbi ezo njagala mbazanjire omwami no ng'ayogera ebigambo bino mayanja kuba nabaganja mubaleetera ng'ayogera aswaza Ssaabasajja Kabaka muwulire bulungi nnyo. Oyo ye Minisita Museveni abuuza nti Ssaabasajja Kabaka balina nyinitaka bino lya Buganda lwaki talina ssente zimujjanjaba. Ebuuzo eryo Wasanya obutamiivu bikubuuza. Kansooke mbadizeko emabega ebigere mbategeeze. Omukulu ono bamuwa ensimbi
okugula emmotoka zaali 18 ez'ekika kya Alia Kawundo n'aziwa abakungu be ab'amasaza nga ziba mu gavumenti nabagamba buli mmotoka emu egula obukadde 4 bw'okubisaamu mirundi 18 bwe bukadde 720 bw'ogattako pikipiki ezaawo b'amagombola oba ogenze mu kawumbi kalamba akawumbi akali kasobola okutwala Ssaabasajja Kabaka ne kamukyazeewo akasujja ne kamujjanjaba kyovula nti balangira Ssaabasajja Kabaka okuba ntalina nsimbi obwe butamiivu kati awo tuvuddewo tukyagenda mu maaso akatamiivu kali mu kwogera nsonga zino era kazinnyonnyole omukulu ono tujja njogera ebigambo nti Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu si nnungi Ssaabasajja Kabaka ali bw'ati omukulu ono nga yeesuuliddeyo gwa Naggamba n'akabinja kaakaakaba n'akali emmengo era ng'asirise nze kennyini n'envayo n'embaga bannaye empologoma teri bulungi ebigambo ne byogera bavuma nombere nga kati kansooke mbazannyira akatambi kano ng'omutamiivu amaze okuexposinga omusajja ono then tugende ku nsonga endala. Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde okuva ku myaka 36 ayi Allah tusaba obeere ng'omukulembera mu byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga lyonna ayi Allah tusaba obeere ng'omukuuma omusaka obukuumi ng'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyere era ng'omuteeka abantu abalungi Allah tusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna Allah feba tuli wano mu maaso ga beene tukusaba Allah waffe g'owenyini gw'osa emikisa gyonna usikisa mwakulembeza kulembera Rwanda balenga okusalisa kati sebo yoyo gwogamba nti akatamiivu byekayogera si bituufu gwe kennyini mu bigambo byo wajja n'oyogera bw'oti. The disappointment comes with the people who make allegations, baseless allegations, especially. Internet has been awash with speculations about the health status of the King of Uganda. Ronald Muwenda Mutebi II appeared before his subjects on his 66th birthday, but looked unwell. Uganda Katikkiro Charles Peter Mayiga highlights on the health status of the Kabaka of Uganda. The challenges are related to allergies, which, when they attack him, cause breathing difficulties, especially when he has a mask or a shield over his face. Mayiga disregards information that Ronald Muwenda Mutebi II was poisoned. That the Kabaka's condition is managed with requisite expertise, and we hope and pray that the Kabaka will achieve full recovery soon. There is another video making rounds on social media showing up. Ako kaluzungu kati njagala genda mu lulimi oluli amatooke ensi etegeere kana akatamiivu ke kali wano ke kabyogera. Oluwedde nga 13 Apuli 2021 twajaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Mutebi II ag'emyaka 66. Tumukulisa nnyo era tusaba Katonda amwongere obuwangaazi. Ababadde ku mukolo gw'amazaalibwa mu Lubiri e Mengo ku lunaku olwo n'abo abagoberedde emikolo ku TV mpozi ne ku mitimbagano baalabye nga waliwo ekikyuseeko ku ntunula ya Ssaabasajja eya bulijjo. Ng'omuntu omulala yenna waliwo ebiseera bye tufuna obukosefu mu bulamu bwaffe. Ssaabasajja Kabaka abadde atawaanyizibwa allergy. Simanyi bulungi allergy kiki mu Luganda. Abadde atawaanyizibwa allergy. Ekizibu kya allergy oluusi kiva ku mmere gye. Lawyer omukenkufu era omwogezi w'oluzungu n'okulusinza nguli Queen omugenzi ne mutabani we Charles. Ekigambo allergy takimanyi mu Luganda.
abamuli okumpi abawujjo olwomugamba nti byebirogologo kati mukulu Ssaabasajja Kabaka ebirogologo bituusewa mukulu ebirogologo kubanga tukimanyi nti RG nga bagge nti ebirogologo wagaano kyogera RG kyeki mukatambi kali wagaano okwogera RG kyeki naye abakuwujja obunyama oba abawujja obunyama bagamba nti ye RG nga tewayogera nti Ssaabasajja Kabaka alina ebirogologo kana akatamiivu ke kabuza n'obutamiivu ne bwa buli ku social media tugenda mpola mukulu tugenda mpola RG bamujjanjabira wakati w'essaawa 6 ku 12 bw'aba aluddewo nnyo tugenda mu myaka 5 musajja wattu akyatawaanyizibwa obuto bwamugwebwa naye gw'ogamba ani RG ne bw'wajja okwogera kw'olwo bw'otunuulira omubiri gwo nga gwawukana ne by'oyogera kubanga obutamiivu bwava ne bwogera kankabaddiremu ayogera omu amagamaga amwongere obuwangazi ababadde ku mukolo gw'amazaalibwa mu Lubiri e Mmengo ku lunaku olwo n'abo abagoberedde emikolo ku TV mpozi ne ku mitimbagano balabye nga waliwo ekikyuseeko ku ntunula ya Ssaabasajja eya bulijjo ng'omuntu omulala yenna waliwo ebiseera bye tufuna obukosefu mu bulamu bwaffe. Ssaabasajja Kabaka abadde atawaanyizibwa allergy simanyi bulungi allergy kyeki mu Luganda abadde atawaanyizibwa allergy ekizibu kya allergy oluusi kiva ku mmere gye tulya oluusi kiva ku mpumbu eva ku bimuli oluusi kiva ku nfuufu n'ebintu mukulu Wassanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja mu Uganda ne mu Buganda waffe temuliimu miti gisaasaanya mpumbu kubanga mu Buganda emiti tegyeyambula mu kiseera ky'omusana oba ekyenkuba emiti egisaasaanya empumbu gyeyambula mu kiseera ekimu oba kyamusana oba kyankuba nga wano mu Bulaaya nti bwe tuba mu biseera by'obunnyogovu emiti gyeyambulako ebikoola bwe tudda mu biseera by'omusana ne giddamu ne gyambala kati mu kiseera ky'okwambala gikyusa ebikoola empumbu eno n'etambula ekitambuza empumbu mu Uganda kiri ekintu eki bagiyita njuki yetambuza empumbu mu Uganda tetulinamu mpumbu etambula mu bbanga tulina ebiseera by'emiti okweyambula no oyagala kungamba ku myaka 60 Ssaabasajja Kabaka gyabadde gyawangadde mu Uganda empumbu kwolwo lwe yamutuukirira sebo ate tulina ebimuli bisuula mpumbu mu Uganda ukitegeera ekyo ebyo kitalo nnyo kitalo ddala embeera ya bunkenke embeera yeeraliikiriza ssaawa zino buli muntu yeebuuza nti omutanda ali luddawa Kabaka yalagawa kuba gye buvuddeko bavayo ne batutegeeza nti omukulu yagendako kufuna bujjanjabi naye tebaatutangaaza kiki ekimutawaanya gye buvuddeko emabega eri 2021 batugamba nti yalwalamu allergy era buli Muganda ne yennyamira nnyo nti bw'aba allergy bw'atyo bw'aluma okusinziira ku mbeera omutanda gy'alimu ewaffe abanaku agira alindako okutuuka allergy gwe bajjanjaba okuva 2021 leero 2024 omutanda ali mu ddwaliro yagenda kumwekebejja buli muntu yeebuuza nti allergy kika kyo ye yakwata Ssaabasajja Kabaka bw'aba nga tewaliwo mention abakulu bano gye bategekera mutanda kiki tebatubuulira ekituufu ekiruma Ssaabasajja Kabaka bw'aba nga balaga nti Buganda terina ssente zigenda kujjanjabisa mutanda babuulire Abaganda bo beeteefuteefu okweyisaamu akabbo bafune ensimbi waakiri bejjanjabire Kabaka waabwe kubanga bakisobola gwatulaba basondera bintu ebitali nnyo bya nsonga ng'ezo naye ate ensonga ekutte ku bulamu bw'omutanda kitegeeza nti walabika waliwo ekintu ekikusike buli muntu kyatya okunnyonnyola obulungi abantu waliwo ekintu ekiri emabega ate ng'abakulu bakimanyiiko kubanga ssente ziri mu Buganda ezikola emirimu gya Buganda tosobola kuŋŋa nti kubulwako ezijjanjaba Kabaka ne kusobola okubaako ate ezigula emmotoka z'abataka abataka lubalaba bo beetaaga ettaka bagenda ne balisaba Museveni
bwe beetaaga emmotoka zibaweebwa ne bagamba nti ate kabaka yasiimye n'azibawa. bw'aba kabaka akwata emmotoka n'agikuwa, lwaki tasobola kukuwa ttaka osobola kukolera mirimu gya kika ky'oba okulira? Gamba bibuzaabuza naye si byangu kutegeera. Ekituufu buli muganda w'oli sabira Ssaabasajja Kabaka. Buli munnayuganda ayagaliza Buganda ebirungi, sabira empologoma ya Buganda kuba eri mu kaseera akasingayo okubeera akazibu ennyo. Ayinza okuba tasobola kubuulira bannayuganda ki kyayitamu, ate bannayuganda musobola okukimanya kubanga abalabe be bamwetoolodde bangi be bamwagaliza bibi byereere. Katuddeyo wano katono nnyo. Tuddeyo wano katono nnyo. Wano katono nnyo. Bulijjo mubuuza ani asasulira ssente okugamba ababulooga amawulire gonna nti akatamiivu kaabika Ssaabasajja Kabaka nti akisizza omukono mu ngabo. Wulira bulungi. Kati kano kankazanye mukadde mukawulire bulungi nnyo byayogedde. Kati mumaze okuzannya kali kati kambazanyire kano ke yabadde ayogereramu ng'aloota. Abantu abannumba ku social media, abantu abannumba batono nnyo. Omuntu ayita atya abantu 10,000. N'ogamba nti abannumba bangi. Abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe. Ate baba batono. Nze abanjogeredde batono nnyo. Era nze simanyi lwaki mubeera liikirira. Era nze kambabuulire. Nze abo sibafiirako ddala. Nze ndi wali mu butikkiro otulotumbula tutya. Wangi? Sibafaako n'akatono. Be bantu be nayogeddeko boogera ku misinde okusinga bwe balowooza. Kituufu ekyo. Kirungi olowooze nnyo okusinga bw'oyogera. Ebikuvaamu bibe nga ddala bigasa. N'aseka. Abo tebamalira biseera mbeera ntudde nga ndowooza mirimu Kabaka gye yankwasa. Era ekyo si kye kizibu kyange. Nga guluwa. Naye omusajja atudde awo ku katebe bamuleetedde kasooli omwoke ssaawa 5. N'ayogera n'aseereza n'ayogera n'akanuka amaaso neyereega ebikya n'abeerawo neyekola obusolosolo. Okola mulimu ki? Omuntu atalina mudaala wadde mu katale yeeraliikiriza Katikkiro wa Buganda. Ndi munnamateeka. Nina amaka mwenzaalwa. Linda katono tugendayo. Ye abeera mu Butikkiro tasobola kubulwa tulo. Mukulu Ssaalonga Mulengejja omufotobbazi. Omala bbanga ki nga tosuze mu Butikkiro? Kubanga osula Lweza tosula mu Butikkiro. Kyekisookera ddala ekyokubiri. Ogambye nti obutamiivu tebulina mulimu. Mpozi obutamiivu bwali bukubiddeko essimu bwali buzzeeko e Lweza oba emirimu ne bukusaba omulimu. Tebukusaako mulimu. Kitegeeza obutamiivu bulina emirimu gye bukola. Naye olw'okuba nti mmwe embeera zammwe ez'Abanyarwanda okumanyira mwagufuula muze kyova olaba nti ne mu Buganda edda abasajja baasigiranga abasajja bannaabwe bakazi bwe bakuumi ne babasangawo. Naye ggwe n'abakozi baakulema Kabaka be yakusigira obakuume obakozesa emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Abasinga obungi obakuwa bafunisa embuto abaakulemerera okutakwatagana nabo n'obagoba. Teri agenda kujja kusaba mulimu gwo y'ensonga lwaki tukola emirimu gino. Kitegedde mukulu weetereze embigawo by'oyogera. Bw'ogamba nti wasomera mu masomero ga bbeeyi akusekeredde nga ggwe wooseka. Singa teyali Ekereziya Katulika mayiga singa oyenga nfuufu. Singa teyali Ekereziya Katulika kusomesa singa mayiga oyenga enfuufu. Naye n'abaakuyambako kusomesa bennyini omugenzi Sepiriya Kizito Lwanga wamulyamu olukwe n'okolaga ne Museveni ne mumuggyawo. Era gwe kennyini n'okolaga ne Museveni ne muteeka Abanyarwanda mu Ekereziya ya Uganda ababunye buli wamu ababega ekkanisa obulungi Ekereziya obulugisuula wansi. Tugenda mpola. Nabagambye atayina ulamu, atayina Windows nga tezikola. Mpola. Nina amaka mwenzaalwa. Asomera mu masomero tigayisika mu maaso. Ndi
Katikkiro wa Buganda mulamba neraliikirira omusajja Dolly Kafoomu. Wassanja Kalo Charles Peter Mayiga oyina amaka g'ozaalwa. Mpozi akatamiivu oba obutamiivu babuzaala mu kibira. Obutamiivu buyina amaka era obutamiivu baabubutuza era ensonga lwaki obulaba kubanga abatalina bye basula bayita ba street kids ate nga nabo balina ensibuko. Wattu munnange tulina ensibuko ey'abajjajja ne bajja ne bajjajjaffe tulina obuvo n'obuddo naye gwe atalina buvo nga n'obuddo tubulina oyogera ngaani.